nsaba Katonda akuyigirize okuyita mu bulamu nga teriyo kintu kiyinza kukoka. Era mwenna abali wano ngolola omukono gwange ne mbasabira mu myaka 3. Within 3 years I pray for you. N'ebintu byakyuka nnyo. I'll close by asking you, Ngenda kumaliriza n'okubuuza. Requesting you Na nkusaba. to honor God's breath Osseemu ekitiibwa mukka gwa Katonda. and treat yourself as a useful vessel. Otandike okwekutwala ng'okirya eky'omugaso. Gundi yabisekawo Keezi ng'asasa akaviiri nanga anyumye ne mubuuza okasalidde wanti wa diswaka gyennakedde. In the morning, I will get this praise. You guys love Anikati Karakati. Mama kuchikubire mugalo kisajja kyawe. Oba lekudda mu church. Keezi yajja wano ng'alinga ekisiimo. Case came down, it seemed like a young musonda. Wajja otya wano? Najja ninga ekisiimo nakyagala Ng'ovaawo. ava Uganda Ng'olinnya motoka ki? biterese Mwekamba buulire bugembe ne bwafa n'avaawo. Eno ekkanisa ya Katonda ekola ebyamagero. Even if you were a this church belongs to God who performs miracles. Kakati bwe nalabye Keezi. So when I saw Case, Ninga ne lwakiseeyiwaamu. said, why don't I also go and do that? Ngenda kukusaba honor God's breath by treating yourself well. Ekyo atakikomedde mu ngalo mukaba bugujjemu okusula enjala ekyo kiyita naye Katonda okulekera omuka lulikyalamu n'okola nefaamu n'olisanalala. Honor his breath. Omukka gwe musseemu ekitiibwa. Weka Katonda gwa Katonda bwe n'akulekera omuka n'ozuukuka waliwo ataazuukusa. God in his honor, he left you the breath and you're able to wake up. Somebody didn't. Ku Facebook okwo olwo nno mmala ati mwana mwe mutuukirivu mmala. On Facebook, Facebook abantu banyo tuteerako comment. people normally put up comments. I love criticism. Njagala nnyo ebintu by'okunkola. Lumu ng'agamba kasuku ndagamba kasuku ndi kasuku back in the day kati ndowooza ageza kakananyo nnyo oba akuze ne mugamba kasuku gwe oyinza obutakimanya naye waliwo bangi b'oyamba. I told Kasuku you might not know, but kisinziira muwuliriza. it depends on how you listen to kale it. waliwo ndowooza edda ng'ayinza okugenda ennyo naye waliwo owina noga n'okikyusa n'oba better. At times you might change what he says and you actually become a better person. Not all criticism is bad. Si buli kukola okutoona kugiregebwa nti kubi. Kisinziira ku attitude yo. It depends on your attitude. N'okubadde olwo criticism ng'ate kuvuma kugirega ate eyo ddala eyo kufuula ekisiimula. Though sometimes when you're criticized, you become around. Sometimes I listen to you and become better. Kisinziira naye ku Facebook kuno I even allow people criticize us because it helps us. Nzikiriza n'abantu okutukulukuta kubanga kituyambako naffe okweyongera Kati bano obulungi. betagala aba President Museveni bagenda kulaba comment. Now you're going to hear the comments on Facebook after these NRM people have been here. Mukitegedde kigaga kati ate nno nze sijja kusula bubi kati ate ye Museveni yennyini yabakkiriza Now how about Museveni who permitted n'abaleka them? ne bavuma Let them abuse him. nze singa nali Museveni If I were Museveni, nvuma nanyina emmundu n'ebikompola with guns and with tunuza tanka mu nyumba y'obwezi ne besinkuba sasi era nze ngamba abantu bano mulokoke ola mulokoke munsonyiwe mbadde mmala naye kati kammali sande ejja bambi mukeere saavisi esooka ya luzungu 2 ku ssaawa 4 n'eyokubiri luzungu 4 mpaka 6 then endala luzungu luganda 6 paka 8 then 8 paka 10 paka badde wanga sitayinza kikompona ng'okituuza mu nyumba y'omuntu. tukomye tunoze kikompera mu nyumba y'omuntu era mukulembeze Katonda yamugaba naye ku Facebook okwo obeerawo omuntu akuvuma. Somebody can abuse you on Facebook. It's okay. Only that you're okay. Naye waliwo akuvuma But somebody else will abuse you. nogamba obakana akagamba
friends yakasoma kaliko friends And you will wonder if you are able to recognize this word friends on nga Facebook. noba n'owuliriza omuntu oyo buli lunaku If you try to listen to that person every day, osobola okufa oli muto. you might die at a young age. Kati nze ntera ogamba abantu nti bwe allow criticism but when it is evil take it off. Kkiriza okolokotebwa okuvumibwa naye bwe kiba nga kibi kijjeeko. Waliwo omuntu omulaba aliko emizimu egikuzza mu kyalo. Some people are just anointed with evil spirits. You to take us back to must the learn olina okuyiga to love God's breath okwagala n'okussamu ekitiibwa omukka gwa Katonda. and treat yourself as a man, a woman God has given his oxygen. Weeyise ng'omuntu Katonda bw'awadde omukka gwe ogw'okussa. And wake up and face tomorrow as a lion, Ozuukuke ng'olunaku lw'enkya ng'olina essuubi olutulira not a rock. so singa ekisiimuula. Tokkiriza muntu yenna kwesootooleza ku bisooto. Never permit anybody to wrap their Bw'abanga ali stuff waggulu wo, on you. taatawo, maamawo, kojjaawo, ani boosi wo tomuvumi, akasente okaagala, akasente kakole, naye beera ng'enfudu. Tokkiriza kuyingira ku penetratinga. Omanyi abantu bagamba ne bwogwa mu mazzi kasita toganywa. Even if you fall in water, you just don't have to drink and take it in. Kasita toganywa. As long as you don't drink that water. Oyinza tobbira. Ani amanyi ekituufu ekyo? Nze byentomera butomezi. Kituufu abawuga. Kasita sebbanga weefula amanyi buli kintu. Sebbanga owuga. Jangu okituddiremu. Kamalirize naawe. Ekituufu kiri kisebaka. Jangu weeswalize mu kamera tano. Sebbanga ayagala nnyo okunnyamba. Ne bw'aba tamanyi kintu. Nga Kayemba Geoffrey manager wa Rema ne kuli Sevens yagamba za abalokole lwabulira enjiri yedda mu kyalo nga nvayo ndokoka nga ngamba banagenda tebafunye mukkiriza bwe bagenda nga mbivaamu mutima gwe mulungi nnyo so ati musoma oba owuga waliwo kibayi kyokubbira weekwata wano ku nnyindo n'amatu n'obbira n'okuba amazzi singa oganywa awumanyi ofudde. bamuzabuzizza bali kakati bwonywa amazzi kigezi ogenda kufa kati omekinga shuwa nti tonywa mazzi nti okawo ti mazzi tolina kumira obeera muli ng'ofuuyira muli. Rekanyina manyi okuwuga soko kyetaata tica waffe kwali Ati twakubanga eddubi mu kyalo nekakola nennemalaba batusasuza mwakubanga eddubi mu kyalo twakubanga eddubi twagendanga eyo mu migga kati ekampala ekampala batusasuza kati kyova olaba asiiwuka. sebbanga batutaasizza vaawo. You drown, not Google. Yatuwonya emiggo n'empi. You drown not by falling into the river, Obbira si lwakuba nti oba ogudde mu mazzi, but by staying submerged in it. naye kasita osigala ng'osobola okugaseeyeeyezaako oba mu. Nze kenyini submerged simutegeera. Submerged is complete immersion, like going in. It means remaining in the water. If you try to swim and you cannot, you fail to swim and you remain in the water and you stay there for longer, that's when you get. You submerge. Kale kwenda mu Luganda. You drown not by falling into the water, Obbira si lwakuba nti ogudde mu but mazzi, when you submerge in the water. naye kasita obeera mu mazzi n'osobola Kitegeeza okugaseeyeeza. aizo. Kale kino kyogenda oyiga ogenda kugamba ensi giyitamu ensi nsibu abantu bagereka abantu bavuba but I want to drink when they shake. Sigenda kuba ekkubo ly'abantu. I know Jesus is King. I know Jesus is King. I know Jesus is King. Andikeni kono. I
Thank you.